kuwa mutabani we kadi dayo uliriza speech yagambye president wa mutabani wange president wani era mwebaza okuwa mutabani wange kadi naye Mpuuga atubeereddewo nnyo kyekyo Kasejjirinya alikankulagi Sejjirinya byakoledde NUP omupiira wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine gwawedde 10 Sejjirinya andirabayo Mpuuga abadde munafu ate nga mutono nnyo ku Bobi Wine era omupiira bagenza ogusamba nga KCCFC esamba ne Manchester City nga Bobi Wine ye Manchester City KCC ye Mpuuga omupiira gwagenza okuggwa nga international ensi yonna etegedde nti waliyo katiimu akasobola onywesa Man City amazzi ku lukalu lwa Afrika mu kasike bayita Uganda katiimu kekaki tukiriza tugaane tugenza ova mu by'okuziika bino buli omu eriisa alitadde katiimu ke bayita Mpuuga kyenkugambye nti Bobi Wine ali mu kuzimba Mpuuga disguise nga tamanyi buli lwokola ebyekijega ensi etunuulira alimu amakulu kituufu nze njagala kumaliriza ngamba bannayuganda twetaaga change eggwanga lyetaaga omukulembeze omu naye ku bye nalabye kituufu abanuupu si bwe bukulembeze nze bwe mba njagala enkyukakyuka kituufu twetaaga change bwe mba njagala enkyukakyuka naye bano tebasobola wadde okumanejinga obwero si wani nze bwe mba njagala enkyukakyuka Godfather sinnatuuka kugirireetinga mu mboozi ya NUP na Bobi Wine. That is a very, very big humiliation. Twogera ku bantu lwa mpisa za mu bantu ngale wakituufu enkyukakyuka naye Bobi Wine banyonoonye story yange yona gye nzimbi tetunnatuuka ku discussing Bobi Wine na center of power. Godfather awo sinatuukawo mama wa Segirinya yakedde olunaku lweggulo n'avaayo n'alambika omubaka gwe beetaaga okubakwa okuddamu okukiikirira abantu b'ekawempe ekyokubiri n'agamba n'okugamba nti abaana bamutuddemu bamulekwa yafuna buyambi bwonna teyafuna mabugo abafere bagwa mu lumbe abafere bawamba olumbe abafere tebaganya na bafamile kubaako kye boogera ku muntu waabwe mune family teyakola bulombolombo bwa Buganda kyenkugambe bamuziikuleyo bakubafuukira obuzibu mu bannamwandu tebaba wabudde kweyambulula mugenzi if possible baziikuleyo omuntu oyo naye otherwise era bajja funa ebizibu ninakyenjaga kugamba abatuwuliriza n'abatulabe nti mama wa Segirinya bw'aba justifyinga inti bannamwandu tebaweebwa budde kola bulombolombo bwa kubbawaabwe kuba omuntu bw'afanga abadde musajja abaana tebaanaaza ku kitaabu uliriza omuntu bw'afanga abadde musajja bannamwandu baweebwa obudde obukusike n'omulambo okola obulombolombo okimanyiiko ebyo mbimanyi obimanyi n'abaana okutangira omuzimu guno okuddamu okudda okubafuukira ekizibu mu nsonga z'ekisenge abaana bonna bajja ne bayisa ku kitaabwe olw'emikolo gyabwe nze nga bwendaba nti omuzimu gugenda kusigala gutawanya bannamwandu si muzimu kiba kikolimo omuzimu gugenda kutawanya bannamwandu era omulambo gwa kuziikulwa baba basobola baddemu bakola obulombolombo abakazi banywera entende bagende mu bufumbo obulala nga bali mirembe baddemu bamuziike bwe kiba kisoboka Bobi Wine addemu aweebwa essaawa z'5 ayogere bituufu amanyi byayogera ayogere byamakulu naye ng'ali under a funeral gundi program essaawa z'5 bazimuwe ayogere so kati Godfather mama wa Segirinya okomentinga kiko kukwogera kwe ku mubaka gwe yabagambye Alex ekyokubiri n'okugamba nti abaana tebalina bwe mama Segirinya alina byatamanyi program yetaga ntugiddako ejja kuba nneneko mama Segirinya bamuzannye kaadi kumujjamu kyovula akalwairo gwe bali mu kuba buli omu gwakuba kubanga yasigaze eddoboozi eriyinza okugezaako okulagaanya ayinza okuddawo Segirinya nagamba tebamwagala naye kana akasajja bwe kaba selfish interest zaako kabalira wala kayina obwongo bungi kati baabaze mama Segirinya omuzannyo bamujjamu bati aleme ku influencing addawo kuba addawo ayina kuba either bamutta mu public nobianiri aina kuba Nubianiri Mickey Wine oba Chairman Nyanzi tekawaga ate wayiswa mufumbira temufumbira okufuna obululu obusatu mufumbiro ne bwajja wano ne bamusimbawo ne dole owa dole
ne bamusimbawo n'eddole leka kumala mmanyi mubaka bwoti oli yasoma ne baba okusoma ate okusoma bawe baka yasoma n'abbayo ne TV gwe tewasoma bye wasomoze nabyo wano bye wasomoze nabyo wano gwoli eri mu gundi mu editorial room gwoli wano nga presenter bye wasoma birina gye biyambira bw'olina wootuuka nga tebikyakola ki bw'oba looya bw'ogenda mu ddwaliro bwalooyawo obukoma bwerwaki bw'obeera musawo bw'ogenda mu lofaamu obusawo bwe bukomawa oyagala gamba bannayuganda nti mufumbiro yakoze ate kati nkubuulira mufumbiro abaagala olaba nti abantu baamulaba ne bamunyiigira ajja yeesimbewo mu Buganda katukomewo